Webale kusalawo n'ogamba nti anza amawulire nina kugajja ku News Spark Channel. Nate njagala okuba nti nkwanirizaako era nga mangi genkuleetedde katubeere nga tugatandikira. Tetwagala kulwisa mukwano kati nawe ky'olina okukola kimu kwe kuba nti vidiyo eno ogirayikinga ate era n'oleka obubaka bwawo mu comment section ate naba kusubscribinga n'obeera nga ate okikola olwo nno ne tubeera nga tunyumirwa olugambo alwendeese. Tutandikidde wa Eddie Sendi simanyi oba bafuutu soja anaabawona naye kyemmanyi bagenda kubeera nga bamusabula. Avuddeyo munnange n'ayogera ku luyimba olupya Principal lwe yafulumizza ne King Saha kosa ne Nubian Lee. Agambye nti oluyimba terunyuma. Mbu bafuutu soja mugenda kugaana buganyi kukkiriza mbu naye oluyimba ye nga ye terwamunyumidde. Katubikuwe. So the song is not good. Bye bayimbako everybody knows. Uganda fenna tukimanyi tetuli bulungi. Okiraba? The injustices going on. Baluyitani, I'm not your enemy. I'm not your enemy. Olwa Bobby Wine, King Saha ne Nubian Lee. Abo badde otandikira bali mamanya kyo. Ngamba olwo. Okiraba? Oli mu Saha, Nubian Lee, Bobby Wine. Bebo basatu Padman yalukoze terwanyumye. Kyo nakyo kiveewo. James mugambye iki? Mbote binyumye ebitu ebya. Kasitabo yakubanga ezinyuma n'enziwaana teyalaganga ssanyu. Okiraba? Ebirimu buli munnayuganda ali wano abimanyi. Mbeera mbi obwavu bungi abantu babba ssente abali mu parliament ne mu gavumenti. Okiraba? Buli wamu nguzi. Okay? Abantu abavubuka bali mu makomera basibibwa bwereere. Okiraba? Basanga omuntu nti olwokuba yambadde akakofiira akamyufu ne bamukuba munda. Naye nabo ababwambala nammwe mwebereremu mulekerawo okukyokoza abakuumaddemu. Manya abasajja tebaagala bukofiira bumyufu. Okiraba? Naye ate oli bw'atuuka ogenda mu parliament agendera mu suuti n'ogamba nti lwaki tagendedde mu ovulo. Okiraba? Naye nga oluyimba terwanyumye. Naye baba okigumbe. No, sometimes you have to come out. But there have been better songs before. Saha alina oluyimba luli lwe yatuulizaamu luli. TikTok. Akamwani. Chukamu 360. Olwo lunyuma. Era I big up on yourself King Saha. Naye luli lwe mwakoze abasatu terunyuma. Nakale ennyimba ezinyuma gyezi. Ndowooza ffenna olunaku olwaleero ebibuuzo bye tubadde tulina ku kyampanya Crystal Panda abizzeemu obulungi. Avuddeyo n'atangaaza bingi ebibadde byogerebwa nti simanyi kyampanya yatandikibwawo abantu babiri twogera ku Bruno K kw'ossa ne Crystal Panda. Ekitali kituufu era akinnyonnyodde bulungi. Kyampanya munange Crystal Panda yagitandikawo ate oluvannyuma Bruno K n'abeera nga ate munange naye ayingirawo ne babeera nga bagikola abantu babiri. Katukuwa akatambi kano kaddemu ebibuuzo bye ebingi by'obadde olina. Era abantu batalabye Bruno ku show yesterday ng'oliko wekka ne bagamba nti ekintu nno mulabika we tulaga Bruno ng'ali eri ako ogwo oli eno. Kanao kanchi kutandikira nga bwe kiri. Okuriyetinga champanye eyo nakera ku macha. Gwe ng'omuntu nkujira gojo okweronderawo byagalo twala. Yes. Nkedde ku macha. Omanyize 6 ku babala. Ewange sawa mberamu oluva ku mulimu waka. Gym waka. So budde bwe kirombera idol. Esther Mutesa Asira mukwano gwange. Omwalo oyo bomumanyi. Mwala wa Julie Mutesa Asira. N'abantu abalala bakyali bange. So one night nkwata esimu yange ngenda live ku TikTok. Asa ngasinali sigenda ngako live kiro. Ngenda live. Tandika okuvibinga n'abantu. Day one ndaba abantu bayika bangi. Esther Jacko. Ng'abantu weyongera bali mu 13. Nze ne Esther tuvibe chinde tali kumboza do you love me? Ngabo la Miki bwabera nono muwala hala. Hala. Kati ndaba abantu bali bangi. Ngawana abantu bonna balaba just vibe bichi.
ngamba okikambere wano the next day nembeerawo nenvibinga kati mu comment mu baviewer ndaba Bruno gyali musindikira request nga joininga ndaba DJ Roger wali ngabo bachali bange baserebu we bali wano kuba Bruno mbera naye mu gym work out together nga joininga nga tukivibe kikwata detu day one naliko na Anne Esther detu ngambuza abantu banaye tuberewo wano tuvibinge mgambuli kasera justi nga tubagamba yes mu comment section so tujitume kizene nali jana gituma ba night bichi night vibes bichi oba after 12 oba after midnight bichi andu ngabagamba tujitume champanya kigambo oba nali simaindi na kitu training eche kigambo nenga ndaba abantu bagamba champanya nga simaindi na kuchiva tujitume champanya so it was after when alaba ka clip ka abana it was after naming the show champanya bano mu comment section be bali kigambo nga simaindi na training ya ngasimaina chitegeza ngaga bati vibes champanya vibes mu comment section nga chekisinga mu ngamba okay tujitume champanya vibes champanya live hey nali njitume na chimpanya simanya kwigamba ngendo kulaba after naming the show ndika clip katambula akabana nga bababuuza champanya ngamba bana bachogera abantu kwe bakijja kati nze nali simanyi okay ndowooza ebya champanya festival abizeemu bulungi ensonga nate bwezityo bwe zaali kaakati ebibuzo ebibaddewo nti nate lwaki baasuusuuta nnyo Kristo Panda ate ye Bruno K ne bamuleka ebbali ndowooza atuddiddwamu bulungi festival yali ya Kristo Panda wadde nga ate Bruno K yamuyambako kale katubeere nga tweyongerayo ate mu mawulire ag'ennaku nga tuli ewa Kristo Panda amunange avuddeyo na tunyumiza nti mutabani weranga firstborn we yafa mbwa omwana yafa teyamuziikako newe yagamba maama we amulage we baziika omwana ono amunange tebamumulaganga wabula okusaba kwe kuli nti agenda okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'alabye ku malaalo ga mutabani we katubeere nga tukuwa emboozi ye bambi ey'ennaku so mwala agenda azaalira ebweru saaliyo and of course omuntu waba ali ebweru definitely what are you going to do nija kusigala ku sim video call yes so what they told me mwala yazala na kowa baby wako anafuna buzibu that is what they told me abantu bangamba agwe bakulimba omwana jani bagamba mwana what do you want me to know what do you want me to do if family egambe bwetu so by that time the family wasn't talking but the sister was talking because she was close to his sister sister wenga sinikira the pictures bi mwala bi nainako sister we yamperezaako nga baby bakamuzala because baby yabera off 1 month mu period ya 1 month because bamuzala on the same date ku birthday yange birthday yanga May 6th so the baby twice in a birthday yemu so yabera off 1 month from May 6th paka nga June yao 5th or 6th or around there kugamba you know matibaso amukola ko surgery bichi katane mama mwana we yazala na agenda mu coma so by that time she was in coma baby we yaberera omulamu agenda ova mu coma ngo omwana bamugamba yakola ki yafa so nze bangamba I had nothing man ne bangamba bichi so simayina mwana je bamuzika and up to now because omwala yafuna omuntu omulala ndenyo but I tried to reach out to him man I know we're not together but at least mpo omuntu aso okuntwala baje bazika chi baby wange so that I can see she get it but she didn't reply I think ngalaba you know it's like cool yakuddamu teyakiziramu like cool yakola ku blotic na ngeza ko mugamba because mugamba man I don't want to get into your life of a relationship but bubango ino omuntu gwomanya ali eyo ngoba tuyagala kuntwala it's okay sagala getting close to you I don't want to get into your relationship but at least nyamompe yo omuntu nze I'm willing to put in everything centers on that zingine ndabije bazikachi omwana wo so echo chaliwo because that's how it's supposed to be nti saliyo era sala bangera bangubira video call ekitegeeza that's how rumors bwezajja ezimu nti bakulimba Kristo omwana wo gyali bagira biki bwebito well yes because zengo omuntu nange saliyo ate sagendayo saliyo mu kuziika era sesa yangamba can I send you the pictures of the dead body of the baby and like no don't do it because I tell child traumatizing nnyo era ninyuma bibakola I'm like don't send me namugamba don't send me any picture nasigale nebyenina because yali ngamba can I send you the picture of the baby and like don't do it
Because up to now, I just can't even chinzita nyo. I don't. But right now, because I've recovered a bit, I reached out to the girl and just do me a favor, please. I can't even show you like but I sent her so many messages because right now she has a baby with somebody else. But Namugamba, please help me. Unyambe, I see where my kid was buried. So that in Jamuna Nizokuana Gichrozu Chanima Sangaba Nimba. Gavagala just baby cutting get ties no one about Banesareko. Hey, you sang an angichi Ngabantu Chebagamba. It's all good. Inti maybe one about Bangaman to your fanga to your fa. Take a international Jaganti. But I can't do that because I respect the family. Like I said, it's empire respect to Moon to go Sagala getting into that, but her herself, because I know she can do it. Baba I got that so Babanga I got the Nangaman, okay, can't go Moon to one, they can't quit what it is possible. I just wanted to see where the baby was buried. Saudi Arabia. Tukkirize tuuzeko ku Nyakarungi Doreen, Sylvia Nakayima, Masiko Innocent, Nachirijja tukutumiddeko, Rema Witi, tukutumiddeko Miss Indigo, Nakabonge Evelyn, Namulindwa Prosi, Joy Namuddu ogamba otya, Nantale Kurusum, atera twagala okubuzaako ku Betty na Nyumba. Abala tugenda kubeera nga tubakoonako mu maaso awo tukkirize tubeere nga tweyongerayo. Olutalo lwa Tamale Mirundi Junior ne Sharon terunagwa Tamale Mirundi Junior akomewo buto nabeera nga ate ayanukula Sharon akwebe bye yavuddeyo nabeera nga amwogerako. Jjukira nti Sharon yavuddeyo n'alyoka agamba bw'afanga Junior talinyanga munnange mu maziika ge ate era naye Junior waalisooka okufa oba waali musooka okufa munnange tajja kubeera nga amuziika. Awo nno we tutuuse katukuwe Junior. Sharon asala ebigambo mu kimu ekyo kimulyange ekyembizi naye mweyagajjera ebyo ebimu oyo Sharon mu kusala ebigambo nga tannakutuulako kabalaza kiwoomerwa olugambo kyagulanga amapeera ekyo kisalumu kiwoomerwa olugambo mugamu aga gakirina ag'embisi nawe okiraba kye nange nzembe bulungi nsebebiiki sijja muddamu oba onziramu oba tonziramu I don't give a damn badde ndya mumu walimya y'amagye bikeera mu ŋŋambo nebinwasisa nabiyita mu matako nebiddawo nebigeya abayimbi nebikwata bannakatemba nebigeya ba tikitoka olugambo lwali mu sisters dormitory ng'era tusimbula ssaawa 4 ez'ekiro buli omu naddeewe kati mbumbu kyamaanyi bwera Junior obyogerako nedda nze teryanfuga njogera byenjagadde nze teryaŋŋambako teri yandeeta anyiza ekyo gyankuba olugalo mu mabi n'oweweeri anti mumanyiire nenkyali mwezolevu musimanya gondyanjagala onjagala ompeeki kitanga ali mu ttaka yafa yeebaso gy'omumanyira mbo nkwagaleko ki kisiraani. Ndowooza olunaku olwayo Calvin Kayanja bangi mugenda kubeera ku sayidi ye avuddeyo n'abaako byayogera ku mboozi eri mutambuzibwa ku mutimbagano nga interview eno munange Sharon ye yagikoze ng'ali mu kuinterviewinga omwana ono eyali ebweru oba mu Dubai Brenda Miles munange eyali neekolera jange. Kaakati katubeere nga tukuwa Calvin Kayanja ng'aliko byayogera. Ekacabali kaberanga ka 3-4. Kekayamba ki? Akachabali kabako condom. Of course, kuberako condom. Nenga amazi gali gago. Ani? Aga kachabali. Nabawanga musuru atenze nali namazi nabawanga musuru. Kale wadde tunoonya views. Ne bavubuka mmwe njagala mweteeke mbigere ebyomusajja yawasa omuwala ono gwe mwogeza kasasiro. Actually muli basajja bakulu kuba mutuludde magezi na buvunaanyizibwa bye bikyababuze. Njagala okeere olowoozeemu ng'omukazi gwe wakeera n'ow'olubuto n'owasa yayogera ebyo. Alabika atya mbaganda bo, alabika atya eri abaana b'enkya, alabika atya eri nazaala we, alabika atya eri mikwano gyo. Omuwala ono buli muntu yenna mu nsi alina past.
n'abakazi be mwakeera ne muwasa ewammwe kubanga mmwe n'abakazi mubayina toyinza kumuleeta kumwogeza byali mu buliri n'aba exibe. Lwaki mukikola omusajja? Kuba kambabuliro n'omuwala yaliyo ng'ensi emukuba, omusajja n'amuwasa n'amuteeka eka. Omusajja kyayitamu buli lunaku omuwala mumuwaayo obusente ne mumwogeza eby'ekisiru ebitamwongera kitiibwa mu famire gye yagendamu. Ffenna abakazi be tuwasizza balina history n'abasajja abalala era beegadanga. Naawe gw'oyina eka si gwe yamuggyako embeerera. Ne lwaki tomututeerako gwe Kisalomu n'omututeerako wano noga maama w'abaana omwana bamuyitaani? Mama Jaden oba muyita Jaden obani? Mama Jaden tubuulire kwekisiwo bwe yakkalakatanga ensi enyumirwe. Kwe kati nga bw'olaba kiswaza eri nazaala we, nga bw'olaba kijja okuswaza mu baganda bo, nga bw'onaalaba kijja okuggyako ekitiibwa n'omusajja eyakeera n'awasa Brenda Miles bwe guli. Lwaki mulwana nnyo okutta abantu dani okubongerako? Lwaki mulwana nnyo? Lwaki mukola nnyo ebintu eby'ekisiru? Lwaki mmwe temwesukkulumyako ku magezi ne mugamba no pasti y'omwana ono istolo ayinza okumukola obubi mu kino ekipya kyalimu? Mukazi ayina n'olubuto, ayina n'obufumbo. N'otandika okumwogeza ebyaliwo mu 1980 mu meka eby'obuwemu bimugattako. Bannange amagezi tetugenda kugabateeka buteesi mu mitwe. Njagala mukeere mutuleetereko ku bakyala bammwe wano. Batandika okwetottola nga ba ex bwe baabafumitanga. Tulabo bakiina kye kibongerako. Naye omusajja yawasa mukazi, ensigo yali ekubye, bambi amuyambye amuggyeeyo, amutadde mu maka, mu mbeera gye balimu. Naye buli lunaku omukazi mumwogeza ebigenda okumulemesa omusajja. Bantu mmwe muli babi. Ye bannaye bantu abanoonya views muli babi. Honorable Joyce Baagala avuddeyo n'alyoka agamba nti ye ekyokwetonda si kizibu gyali wabula Honorable Muwanga Kivumbi aveeyo amubuulire obuzibu bwe webuli oba ensobi gye yakoze olwo nno abeere nga yeetonda. Okitegera ayagala ategeere musango ki gwe yazizza kati awo abeere nti no yeetonda. Nabyo tubirina. Ekibiina kyange kyenjagala ennyo okwetonda kya buntu ate era ne mu Bayibuli kyogerwako. Omuntu yenna bw'aba ayina ensobi gy'akoze oba bw'aba ayina omusango gw'azzizza, omusango ogwo gumusomerwa n'aguwoza ne gumukka mu vvi oba n'agusinga. Bwe gumukka mu vvi asobola okuweebwa ekibonerezo oba asobola okwetonda. Ndi mweteefuteefu amangu ddala nga ntegedde omusango gwange guli ki. Obudde buno tomanyi kyewazi. Nga gwe munnamawulire wakiwuliddeko nga kyogerwako, nammwe muyinza okunnyambako nga bannamawulire kubanga mwogera n'abakulembeze. Mmanyi nti muwuliziganya nga bw'ombuuziza n'abakulembeze osobola okubabuuza. Abakulembeze bange mbawanye ekitiibwa. Kibiina kyange nkyagala nnyo. Struggle eno ngibaddemu ebbanga ddene. Siri mweteefuteefu kugirekerera. Obligations z'ekibiina zonna nzituukiriza bulungi. Honorable ekigenda okusembayo bwe wawulidde ago amawulire wayogeddeko ne Muhammad Muwanga Kivumbi? Nedda kubanga amawulire ago yagogeredde mu public. Mulinda nga mukama wange Vice President, nga mukama wange ssentebe w'akakiiko ka Parliament aka Buganda. Gyembeera naye actually tutuula naye ku caucus, tutuula naye. Ndowooza nti tunaawuliziganya. Engeri gye ndi ndowooza nga nkyali mu field ate Parliament tetuula yali ajja sign die. Ndoza bwe neetuula kubanga tusisinkana maybe mukama wange tunaayogeraganya. Namutabi Direct twagala okubuuzaako Ayubu Waiswa tukubuuzaako Nabosa Building twagala okubuuzaako ku Aisha 5137 Idi Mubarak ogamba otya Umal Kasumba Sabrina tukutumireko Adija ogamba otya awali omukano gwaffe ayitibwa Nakitanda Swabra Wire Nakana tuyina David MTS tuyina mukano gwaffe ayitibwa Nabire Justin Nankuke Esther ne Mariam Nakato katubeere ng'ate etweyongerayo
amujjukira omukyala amawulire ge twakuwa agambibwa kuba nti no ye yatta omwana we nga kkooti yali esazeewo abaana be bonna babeere nga bakolebwako DNA okulaba obanga baana ba musajja oyo babbaawe. Kaakati omwana bwe yafa ne balyoka bagamba nti munnange omukyala yettidde omwana we era omukyala yasibibwa. Kaakati Tamale Mirundi Junior aliko byavuddeyo n'ayogera. Yes, nzize wano okwogera ku famire y'omukyala Kanuheri Jolin eyasibwa ennaku z'omwezi nga 2 April omwaka guno oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba nti omwana we yava ku floor ey'okubiri waggulu n'agwa n'afa. Postmortem reports zikyazuula nti tekyali kituufu. Kaakati famire y'omukyala ono baamusiba baamusindika e Luzira kubanga bye yali ayogera byali tebikwatagana n'enfa ya mwana. Ng'agamba omwana yava ku second floor n'agwa ate abasawo bwe baakola postmortem baasanga nga tekyali kituufu, omwana teyalina bisago. Kaakati famire ye egenda etukubira amasimu, famire y'omukyala ono Kanuheri Jolin bakubira babbulooga amasimu, bakubira bannamawulire amasimu nti batuwe ssente tuba defending. Bannange guno omusango gwa murder. This is a murder case. Ekwatibwako poliisi, ekwatibwako courts. Social media tekkirizibwa oba ffe bannamawulire oba babbulooga tetukkirizibwa kwogera ku misango giri mu kooti. So famire y'omukyalo ono Kanuheri Jolin agamba nti omwana we yava ku second floor ewaka n'agwa n'afa. Mbadde kye mbasaba nti okumala essente empitirivu nga mugula bannamawulire boogera eby'obulimba tukyuse narrative, mugula babbulooga ssente mwandiziwadde ba looya kubanga gino misango gya murder cases buli omu akimanyi kooti yeesalawo ne poliisi yeekola okunoonyereza. Kati nze okunkubira amasimu mumpe ssente mumala bya bwereere era advice yange gye mbagamba nti ssente ze muwadde bannamawulire ne babbulooga zibasalidde bwereere. Mwandibadde mugenda bulungi nnyo ne mugula ba looya abalungi ne bagenda mu kooti ne baba defendinga. Oba kituufu omukyala ali innocent? Because ekibuuzo ekikulu kye twagala okwebuuza, omwana yafa ki? That's the biggest question. How did this little kid die? Because the mother says the omwana yava waggulu ku second floor n'agwa. What the doctors found out abakola postmortem report, omwana teyalina injuries. So ebyo byonna kooti yeyina okutuyamba ne police nga bamaze okukola okunoonyereza thorough investigations. So kyembadde nzize okubagamba nti babbulooga bannange ne bannamawulire tuleke kooti ekole emirimu gyayo. Emisango gya murder tegidiscussingibwa mawulire. Amawulire sigegagaba obwenkanya. It's on the courts of law. So mulekerawo okunkubira amasimu bambi family eyo kooti bw'enaasalawo nti maama w'omwana ali innocent, I will also support you. But right now as it stands, I'm waiting for the court decision and the police report. Thank you so much. Bruno kennaku zino mukambwe era teyeetaaga kumanya abajja mujje mpola. Waliwo ne yamugambye bannange wabula ozaalazaala buli mwana ne maama we. Screenshot yeyo mukwano sooka olabe ate be yamuzeemu temuggwa taliddamu akuba nti naate yeeyogeza. Bruno K takyalina kisa abasabula sasi ku nnyama. Okitegedde no bwetetambudde obadde mulabi mulungi webale kwekubina ku Newspark channel. Sooka obeere ng'osubscribinga, likinga ate leka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.